Bwe tunaatuukira 2025 Kyagulanyi ajja kuba takyalina bantu batambula nabo. Agenda tambula yeyogeza yekka ng'aliko emmandu ensamire. Okitegera? Mu maaso awo waliwo entalo kuba kigenyi gye tuli. Si buli ekizitowa nti kibeera kizitowa, ate si buli kingi nti kibeera kingi. Si buli ekiwewuka nti kibeera kiwewuka, ate si buli kimu nti kibeera kimu. Waliwo enjawulo wakati w'okuzitowera mu kilo n'okuzitowera mu value. Waliwo ebintu ebizitowera mu kilo naye nga tebizitowera mu value. Ne wabaawo ebintu ebiwewuka mu kilo naye nga bizitowera mu value. Wabaawo ekintu ekimu nga kiri kimu bwa namunigina naye nga ate kingi nnyo singa okitunuulira mu ngeri engazi. Ne wabaawo ebintu ebingi mu bungi naye nga ate bitono nnyo singa obitunuulira mu ngeri engazi. Singa omuzira kisaakusanga ng'enjala ekuluma n'akuga nti yeekolera itongwa, leero nnaali yagadde okukugulira essowaani y'ekyemisana. Naye ninawo ssente za bika 2, ninawo ebinusu eby'ebitaano, ninawo n'akapapula k'emitwalo 5. Kati kiri gy'oli bw'oba osazeewo okutwala binusu bya 5, okugatta ebibatu by'engalo zo ozitege nkuyiremu ebinusu eby'ebitaano paka we binajjula. Bwe kitaba ekyo oba nkuwa akapapula k'emitwalo 5, ogenda ofune ky'oyagala. Singa osanga omuntu atapimira bintu mu value, ng'ebintu abipimira mu kilo na mu bungi, agenda kusiriwala atege engalo. Bamuyiremu ebinusu eby'ebitaano kubanga bingi ate nga bizitowa nnyo. Naye neerabira nti ebinusu eby'ebitaano bizitowa ku minzaani naye biwewuka mu value. Ebinusu eby'ebitaano ebyo biyinza okuba ebingi naye nga bitono nnyo okusinziira ku bintu bye bijja mu supermarket. Kyokka akapapula k'emitwalo 5 nga kawewuka ku minzaani ne mwana wattu nga kazitowa mu kilo, oba nga kawewuka mu kilo naye nga kazitowa mu value. Nga kamu bwe kati naye nga bwe kayingira supermarket kagula bingi. Be basajja bakulu bano bangi ku set bagatta obwongo n'ekigendererwa ky'okutiisa ensi n'okulinnyisa price tag. Omanyi kyekitegeeza mbu Messi, kubajjukira bagadde abantu mbu be ba analyst abasinga, Messi, Ronaldo ne Neymar nga basambira mu ttiimu emu, mbu basponsa balina okusponsalinga ttiimu eyo bajja ne ssente nnyingi kubanga bano bangi, basita bangi ate nga bazitowa nnyo. Kakati ye tageti yaabwe mbu bagatta emitwe ne bagatta obwongo okwongera okulaga ababatuma nti Kyagulanyi tugenda kumusobola, n'okwongera okulaga ensi oba abantu nti olaba eno ttiimu ekutte ku Kyagulanyi ey'abakalimagezi 3, nkulayirira Kyagulanyi tagenda kusimattuka ttiimu eno ne beerabira. Balinga binusu bya 5, bazitowa mu kilo, bangi mu ndabika naye nga bawewukira mu laatiri, nga tebalina value, nga balinga binusu bya 5, nga ttongo obw'omu azitowanga kapapula ka mitwalo 5. Ekisinza okubonyaabonya ttiimu eno naddala ono yeeyita omwana w'Abambejja, tugiyita self impotence. Self impotence eyo bavubuka bange oba n'abaana bange ab'obuwala mugyewale nnyo nga mwagala okuwangula ensi eno. Leka abalala bafuuke minzaani ekupima, leka abalala balabe obuzito bwo, era bwe balituuka ne bakiraba nti ogezze, naawe ojja kukiwulira nti ogezze. Wabula ggwe bw'oyagala okubalaga omugaso gwo, bw'oyagala okubalaga obuzito bwo, bw'oyagala okubalaga amaanyi go, owunzika osobezza. Kuba gy'okoma okugezaako okubalaga, gy'okoma okweyanika obussiru bwo, kubanga olwasooka abagamba kirala, olwaddako n'obagamba kirala. Stanula endawula, ono wa wakati simumanyi, n'eddiini Lubowa Sava, ekibabonyaabonya as per now tukiyita self impotence. Naddala ddiini Lubowa Sava gwe kisinga okukubonyaabonya, self impotence. Tokkirizanga okulinnya ku minzaani epima amaanyi go. Leka abantu bakupime gwe gy'otamanyi nti bakupima n'okukupima, n'oluvannyuma bakuleetera alizaatisi ku buzito obuvudde ku minzaani.
Lwaki ngambye nti ekibabonyabonya kyemuyita self importance mu abasoma. Abakulu batugamba okusooka Nuupu ya abasiyazi. Nuupu ya Museveni. Nuupu ya Sale kyeki kyasembyeyo. Kale tukkiriza National Unity Platform kikyayinza okubeera ekibiina kya General Salim Musale. Nze mbuuza by 2025 General Salim Musale ssente ziriba zimuweddeko ezipakira abatambulira ku Kyagulanyi nga bwe mugamba nti asomba abantu. Aliba takyayinamu zipakira bagenda kutambulira ku Kyagulanyi. Aliba takyayinamu zeemirizawo bizinensi ye. Oba golowooza nti aliba akooyi ng'agenda kubakkiriza musumulule akawaanyike. Mulowooze. Buli gwenda bakuseeti eyo nkakasa atuuse mu myaka egifuna omuzzukulu mulowooze nga temunnafuluma kigambo kyonna. Muntu y'omu Ddiini Luwasava yakugamba nti nga lumu June Kyagulanyi oyo agenda kuba takyaliwo. Mark my word. Tulabye tujogeddwa. Mark my word. Kyagulanyi agenda kuba takyaliwo nga lumu June era mmwe nabagambye ndi Kyagulanyi ngenda gikuba n'ennuupu ye ngisaanyeewo bayi nga lumu June. Kati ate oli mu kutugamba by 2025 Kyagulanyi agenda kuba takyayina gwatambula naye. Walolabyeko omuzimu ogutambula n'abalamu. Nti mwami gundi yafa twamuziika naye ate mumulabye atambula n'abalamu. Kyagulanyi watusuubiza nti yafa. Mu July ennaku z'omwezi lumuze ennaku 2 ze twakakuba amabega. Era tukyali mu bulumi bw'amaanyi kubanga Kyagulanyi n'ekibiina kye kye bajje batufeeko. Ate tugamba by 2025 omuntu gwe wabikanga lumu agenda kuba takyayina gwatambula naye. Olabye self importance byekola. Olabye obulabe obuli mu self importance. Leka abalala bakupime. Leka abantu abalala bagambe nti ogezze. Leka abantu abalala bagambe nti ozitoye. Otherwise bwemba tunulya mu bungi bwamwe muli binusu bya 5. Akapapula k'emitwalo 5 ke kali wano olunaku olwaleero ke kali mu kwogerako nammwe. Kakati Ddiini Luwasava yafuuse ng'omusawo omuganda omufere. Omusawo omuganda omufere ogenda okujja eddagala n'akugamba linaabe. Boddayo okumugamba nti munnaye jjajja eddagala teryankolera n'akugamba nti oli musiru nakugamba lyali lyakunywa. Kakati ye musajja mukulu Ddiini Luwasava yatugamba nga lumu Nuupu ne Kyagulanyi tebasukkawo. Kakati 2025 gwe gyoyogerako Kyagulanyi omuzimu gugenda kuba gukyatambula n'abalamu. Byonna bireetebwa self importance. Self importance yereetera omusumba okukola obujulizi obw'obulimba. Kubanga yalagedde ensi bwali kirimaanyi. Yalagadde ensi bwawonya abalema bwawonya abalalu bwazuukiza abafu. Kati self importance eyo emuleetera okukola ebyamagero ebingi ennyo ebipangirire. Ne weesanga ng'ekintu ate ayonoonye kyonooni. Ne weesanga ng'ate ekintu asse kitte. Olw'okwagala okulemezaamu okulaga ensi bwali wa kitalo nnyo self importance yasuula kiwedde. Self importance erina abasumba beesudde lwakwagala kkakasa nsi nga bwe bali baakaliba era bwe bali abatume. Kati nammwe mu kwagala okkakasa ensi bwe mulina amagezi, mu kwagala okkakasa ensi bwe muli abategeevu, wallahi ate mugenda kweyiwa amanda mu mbugo kubanga kakati mufuuse ng'enkima gyekoma okwambuka waggulu mu bire, gyekoma okulaga obwereere bwayo. Poze ekira kyennyinza obba muli batono nnyo ku seeti eyo. Nze abantu 3 muba mu nsedde. Mwongereeko muwere 10. Nze akapapula k'emitwalo 5 eva mbangawo wano era nja babitenda emitwe. Wangambye nti by 2025 Kyagulanyi agenda kuba takyaliwo oba nga takyalina muntu yenna amugoberera. Teweerabira
nakugamba nti Kyagulanyi owange tasobya nkiddamu nakugamba nti Kyagulanyi owange tasobya era bw'aliba ng'asigadde bw'omumanya nti miliyoni z'abayuna Uganda 5 oba 45 mu budde obwo zonna eziribawo ze zijja okuba nga zisobezza nze nabagamba nsituka na Kyagulanyi ngwa ne Kyagulanyi by 2025 bw'aliba nga takyalina munne Uganda ayagala kumutambulirako manya nti Uganda yonna obukadde 45 oba 5 bonna abalibeerawo okusinziira ku population bagenda kuba basobezza Kyagulanyi kubanga ye tasobya ate teweerabira nti Kyagulanyi alinganga ttiimu ya Liverpool he will never walk alone era bw'aliba alina omuntu omu gw'atambula naye mbaliraako omuntu omu oyo gw'olaba mu future agenda okuba nga atambula ne Kyagulanyi yenze oba ntegeerekese bulungi omuntu omu oyo aliba atambula ne Kyagulanyi yani yenze naye nga leero sizze boononerako budde sizze era bamalira budde nezze twogere ku kintu kye bayita self importance nkiddamu self importance mbi nnyo ebabonyaabonya nnyo kaakati ebakozesa obunabbi obutaliiyo ebafudde abasawo Abaganda mugaba lyakunywa ate bwe tukomawo okubagaba eritaakola nti twabagamba eddagala eryo lyali lyakunaaba muswala mukuze mulina abaana mulina abazzukulu abaana bammwe nabo bali mu myaka gyaffe abamu nabo ebintu basobola birabanga ffe babalabanga mulagula olunaku lwe mwalagula ne luyitawo ne mukomawo ne mwekaza lwa self importance mwenna abatudde ku seeti eyo si lwakuba muli basiru temuli basiru just lwakuba mulowooza muli bagezi waliwo omuntu atali musiru naye ng'ate alowooza nti mugezi ate kyatali omuntu asobbeera awo nga si musiru ate nga si mugezi naye ate amagezi bw'agakozesa mu busiru ayitawo ne mu kubeera omusiru you are not fools but you are dense